12 ezibulayo ekifaananyi okuva mu 15 kisobola tukasuka mu kifaananyi ekye 12 ezibulayo kibadde kitya mukama wange. Mwami Simon ekyamazima tuyinza okugamba nti nga bwe kugambye nti egombolola 12 ze zimaze okulangirirwa 15 ze zitannaba. Ku gombolola 12 ezo osobola okugamba nti ekibiina kya NRM kikyasolobyemu ku kibiina kyo bwe bali nnyo ku mbiranye kya NUP. Bakansala ba NRM ku muwendo sobola kuwa figures ntuufu kati naye basukulumyeko kuba NUP wabula nga n'aba NUP nabo tebabalese distance nene mu kaseera kano. Katulinde ebinava mu gombolola 15 tusobola okusiga ekifaananyi ekirungi ku ani asukulumye kwani kibiina ki ekisukulumye ku kibiina ki. Wabula kyendabye Mwami Simon nti mu kalukana mu kusunsula kuno okwaliwo abantu abaja independent bali bangi mu kalukano naye nga mu ebyo ebifulumiziddwa abantu abatalina bibiina bya bufuzi tebakoze bulungi era omuwendo oba oli awo obutuukidde essaawa zino sisobola kuwa figa ya muntu n'omu atalina kibiina yalangiriddwa. Ab'ebibiina be babadde bakyakola obulungi naye nga ekibiina kya NRM mu kaseera kano ebyakafulumizibwa mu ggombolola 12 kikyasukulumye ku kinnaakyo ekya NUP. Ano kasazi n'abazikyali wakati w'essaawa 3 obaako kofunye osobola okugamba bakama baffe n'obeera nga tukuteeka kumpe wano n'oyongera okuba nga ate ensonga ozittaanya bulungi. Ebyo terefayina mu bitundu ebyenjawulo tale ssente ez'enjawulo abantu baffe gye bali. Ogwo nno gwe mulimu gwe twakoze okuva olunaku olw'eggulu n'olwaleero tukyagukwasaganya. Kaakati nakusabye ompe ebirowoozo byo ku kulonda temwazze lunaku lwa ggulo. Bwe neetoololamu n'enkoma ngenda funa ebirowoozo byo naye ate kyo yonna kola egenda kwawukana ku show za bulijjo. Tujja batulo